Kati musumba wali wakayimba for instance out of many katinga kani nkwagala nange nkwagala wali otegeeza kya baya mutwalo it's creativity. Kristo Yesu yayogeranga nnyo mu ngero kati nasoma nnyo Jesus the character oba the character of Jesus. Tolina omuzanyo gwe twazanya ne batugamba buli muntu soma ku paati yogenda ozannya oli nazanya Petero oli nazanya nze kati nazanyanga Yesu. Kati nensoma nnyo character ye nsobola okulaba ebintu byakolera mwe muva okwagala ennyo abantu mwe muva okusembeza ennyo aboonoonyi kubanga nalina okumusoma mu acting mwogwo omuzannyo. Kati mwe muva okubanga asonyiwa mwe muva nga yakozesanga nnyo engero kati n'ennyimba ezimu ezo gye ziyitira kani nkwagala nange nkwagala kwegamba nasoma nnyo Christ the character. It was a 3-month course, then you act it. Okay. So Musumba, you may not talk about all the nyimba zonna naye kati I'm just picking some of them. Enensi wadde tugirimu bulungi tujagala kubanga nnungi naye bitunyiga emitima bingi ebiteeranana ku mitima bingi nakoola Mukama yampulira. Ekibuuzo kibadde Tengezako kubuuza nti buli luyimba lw'oyimba tugambe nti because someone may sing out of all that situation maybe olimba Katonda yaluwandiika ku mutima gwo ng'oyimba luyimba nga bulaba omubuulizi w'enjiri nga nebonakera ku makyano gana yo manyi nteeko kyaza Wilson ono oba kitegeera si nze kaaliyo ne for that season for that moment ng'emmeme yegamba tunoonye Wilson nga bonagana naye nyina okugenda okulaba ku maama oba kitegeera n'obula emirembe paka ng'ogenze n'omulaba oba kitegeera nga bubeera bonagana oba taata ali kuki oba obbi wange gundi aliwa oba kitegeera Katonda yennyini yawandiika ku mitima gy'abantu ekintu kye balina okukola in that season. Kati n'ennyimba n'enjiri Katonda yabiwandiika ku mutima mu Bayibuli ennene olinaga nti leero ngenda kubikula Luka 6.